Gwe Kayekola. Nakulabye oline bajjo. Mwava wano wisdom Kaye ne kakalamu. Nemuga mugenze Bulaya ne Kaiyz kuyiya sente. Nti Uganda eganye. Kati era musiba ku social media. Mwava wano muga emirimo gibuze. Era Kaye muri ku social media mwasama. Canada emirimo gyababula. Wisdom mwavano mutugambye mugenze kola. Obudde bw'omalango yasamirira ne bajje yagagga waledda. Kaye noonyo omulimo okole. Toyina kyoyina ekyo kimanyi deep inside you. I don't want to remind you. Wisdom, you know you have nothing. Nobera ne bajje ku TikTok yasamiridde. Obudde obujjawa abantu ekebweru babeera busy. Where do you get the time, wisdom? Know your Kaiyz. Mukola analysis eziriwa. Emyaka abiri Kaye ne Kaiyz mujimaze mwogera. Aren't you tired? Mute mukoye. Why don't you get a proper job and work? Oli bajjo yagagga waladda. Makindi agiguza agimazeewo. Bajjo tebakyamukubiira nduulu. Esete azina. Kaye wavaano ng'otunze buli kimu. N'emmotoka yo n'ogitunda. Funa akalimo otuule okole. Just close your mouth emyaka 3. Kaye ogenda kudda wano nga bewaleka wano tukulesse. Nina wano gwemanyi. Ye lwaki neekweka Kasuku nawulidde ennyumba ye yagiyingidde. Nawulidde mayinze tebankubira lugambo. Neera Kasuku era tosobola kunyigira oli mukwano gwange. Kasuku oli muganda wange. Nawulidde tuwayingidde ennyumba yo. Kasuku gamba abaana abo bakaye bakole. Bakwano bo. Basiba ku social media basamiridde. Mwali nyenyonyi ne mugende Canada. Ne muganti mune Uganda etulemye. Simanya bagala batta. Simanyi nani agenda kubatta. Naye waliwo ekibozibozi mu Uganda. Mbusibaya bagenda kunzita. Kati gwanya baleme okutta vice president. Bagano okutta minister. Bategwe. Abantu mweraliikiridde. Joni bagenda kunzita. Joni bagenda kukuba amasasi. Kati olaba tebannaga kubanze. Mwe mujja kufa nziku. Mulinde empanama zammwe. Ngani alina obudde obw'okumalirako amasasi gwe. Yani akumanyi gwe. Naye abaavu mupanikinga. Junior tuli bubi. Egwanga security faba ino jikaba. Si gwe linda najjolo na katayimbwa. Bajja tukuba amasasi. Zijazi ndiye mutabani wa mirundi. Wange bakubegwa amasasi. What's your time? Really? Ani ayina obudde bwo. But Isima was somebody. Who are you? Boba asobola okufuluma ennyumba yo n'otambula ewammwe ku kyalo nga terina akuwubiddeko. Don't panic, please. Nobody is going to kill you. If you leave your home and nobody is waving at you, toyina kye waakoledde ensi kumanyika naawe. Damusaboli oluge bajjabo. Mwe ddogoli erigendo batta si masasi. Amasasi mugatulekere. So really senga Kaye tula wansi okole. Nze buli wantu tunayo nkwasa ennaku. Ojja gende Canada yasamire emyaka gigenda. Emyaka gikola ki? Tero senior I have his suit. Nkubirako baba. Oyina suit ya senior. Enamba yange kweri oko ku page. Oyogera nange direct. Nze sina manager nze manager.
nze sina manager nze manager emnamba yange kweri ku page okuba noyogera nange direct bobo ine ebyamagezi totandika junior nyirira nnyo ekyo nkimanyi junior oli musava ekyo nkimanyi. They have been telling me that yes I'm handsome. That's no longer news. Munonye na mu bugambo bwe mutugamba nga mutukubidde. Seged. No muntu junior oyine emimwe emirungi of course ever since childhood. They have been telling me that. Obulungi butuluma. Obulungi butukola bututta. Batuchawa ne batuza, we batuchawa we batuza. Tulinge ya time tetugwako. Batu down road nga tulinga pornography. So akati mukwano bo kuba notandika ebyo. Juni yabana enkwagala. Onjagala. Nzo kwagala kwange kuli musawo. Oyina mmeka ku account nkuwera avu ne mama wo jali ati. Who told you handsome? Olaba nkufananira abewamu. Olozanze nyoko yanzala mukojjawo nga gwe. Enda golime ebijja byewamu. Ajja nongo nzungirako. Kino kihasimu simanya hasimu. Ago nago manya. Nendo olime ebijja byewamu sinze yabavu waza family yamu. Bulwali yabikolo. So nenga really bana gondi yankubidde simu ejjonga munyivu. Who is this guy? Ani oyo alina omukyalo omugagga alinnya lye linva mu mutwe yankubidde simu nga munyivu. Ani oyo ani oyo omuyimbi alina omukazi omugagga aloya mu America. Bana erinnya lyoyo gayirinva mu mutwe yani yakubidde simu ekironga munyivu. Who is that? Zex birangirangi mukwano Zex ekisooka nsooka okwetondera mukyala wo naawe bwe kiba kinayogera kyabanyiza muli bakwano bange mukyala wo atera okumpa ku ssente naye kyenayogera Lwichi ye yakiŋŋamba oyo Lwichi obayize Tamale saagala muntu kuntuuza mu bigambo. Zex wankubidde simu ekirongo oli munyivu. That thing I said Lwichi ye yabiŋŋamba. Tugenda ku White Party wa Zali tusanga nga tebbe zisinga zijjudde. Nzijukira Zex mwali muyingira. You remember mwali muyingira nga ndi ne Lwichi tutuuka munda Lwichi aŋŋamba nti mwaba atutte teboye. Musimanya wajja n'abantu bangi mbu ne mutwalako oba oludda. Lwichi yennyini ye yabiŋŋamba. Saagambako nti mwali temuyina tebo. Zex mwali muyina tebo ku White Party era mwasasula. I didn't say didn't pay. Lwichi told me that you took half of his table, that's why we didn't sit. Nange era kyenayogera. Nzane sichaga kuntuuza mu bigambo. Buli omu mu junior simanya yayogedde. Nze sichaga kuntemako mugambo. Era nagambye kubira Lwichi omuntere ku conference. Nze mulumirize. Lwichi yakubira ne Shakibu nga wendi. Namugamba muddize sente ze milioni 2. Zali namugamba bagenda muddiza oba 1M. Kati awo mba nakola buzibu ki? Mba nakola buzibu ki junior? Na buli omu nagatta mu conversation buli omu nze simanyi lwaki buli muntu video zo kutambula watagatta mu junior agatta mu senior. Bane fefe kaba abakola amawulire mu Uganda. Mbero ku TikTok ogenda okulaba abana ba TikTok era bafunye we banyiga. Junior yagambye bwati bane mundeke star ya kuyomba n'abantu. Ndi mu business zange.
Lweki ye yabingamba. Lweki musajja gwe waba sigwa bingamba we wakane. Lweki jangu wano we wakane. Sigwa ngama muno nti Zex atuto oludda lwa tebo yo. Kate muntu uzambigambo. Kana liruli wame wakasuku nangama nti owange. Zex yatutte oludda lwa tebo ya Lweki. Sagamba konte mwasasula ne mukyalawo. I didn't say that. Yemna sya kuntuza mu ngambo. Lweki era olwo lunaku Lweki yagenda avugana motoka yange. Omuntu aba ina wotudde kati Zex yankubidde simu kiro sawa 3 ndi mu Christmas sajja mpumudde ngenda okulaba Zex ankubira sasa osemukwata nangamba hi brother konze Zex ogamba otya my brother mbu wagambye mbu tetwayina tebo wagambye tetwasasula wallahi si kye nayogera era ku white party ya zali Lweki tetwayina tebo Lweki yasasula tebo ebyaddala yalina bakwano benga bava UK ennyonyi nebaleka nga tebo tulina gitulako inze MC Lweki ne Medimo tutuuka mu governor era namwe Zex mwali muyingira. I remember seeing your wife. Tutuuka wayita atugamba mbusimanya musoke mulindeko ate tebo yamwe tugigabye. Lweki mwenyini najja nangamba mbu mwaba atutte simanya oludda lwa tebo sa Zex wajja n'abantu bangi sinze era twagenda ne tutula eri mu restaurant Chameleon gye yatusanga nga bayingira ne questions. Tuba tuli mu restaurant inze MC Lweki waliwo ne bagayibe ba Netherland Chameleon ne questions nga bayingira mu white party. Questions kwe kuyimirira mbuzeeko. I still remember that day. Questions wama kwe kola ki? Kwe kuyimirira mbuzeeko. I still remember the white party as if it happened today. Questions amala okumpa haga. Angamba nga bwanda be Jamaica. Chameleon na era ayimirira akole ki? Ambuze. Era questions olwamala okumpa haga nangamba Junior, I see your content. I love you so much. Big up guy watagwai nigga. Content questions na yingira. Nga Chameleon yamuvaako mabega. Chameleon neera nambongako ne bayingira kati awunga nabogererako wa luyale nabogererako waawo wenjagala wokka abantu batuziza nnyo mu mugambo buli kigambo ekisalibwa mu Kampala wano mbu Junior omuntu Junior wanjogeddeko kino si nimgawa era omwaka guno gwempumula social media kampumule after all na awards temumpa wano mutegeka bya award bya nze temumpa nenga nani asinga ku social media ani asinga tewali nomu Nze Junior laba ndi wamanyi nga tesiri ku TV. Kwaze TV naziguba. Nze sikola ku radio tutawana. Basanga wange. Ebyo nabimala. Junior, jangu wano mu studio, nzije mu studio nga nzija kuki. Bankuba amasasi mu kabina nganvayo. Leta kamera wenjagala. Banamawulire yenna atasobola kuleta kamera wendi, please goodbye. Nze nako okunkozesa. Muri bayuza. Wana abantu webafa wadda amabugo.
Wano Sanyuka TV mwakolera kiyisima. Okay. Chichiche mwakolera yisima. Nga mwamuzunzanga. Eriya show. Nze nava mu bya show. Nze show. Nze content. Echo bwe kitagenda mu mutwe. Nga we kiss ourselves goodbye. Later kamera wange okolera live broadcast. After all ne nyumba yange yawedde. Kati kiri erimwe ediro nina deni. Na embu sibanya jangu mu studio nze vuga amafuta ntule mu jam. Ebyo ndabikolanga nawe nkyali upcoming. Muita aba TikTok tebaliwo. Aba ne Uganda bamanyira nga tomanyi value yo. Know your value. Mulita lugezigezi. Mboyo mwana ino lugezigezi value. Waliwo ebintu byetacha damu kola kati. Nga twabi out livinga. Kwewa kitibwa singa bachandaba. Nze maze myaka 5 ku social media. Siyacha ine no following. Nekwewa respect. Bote wa kitibwa teri aja chukua. Respect is earned, not bought. Tata nange kankubulizeke engeri gyendi ku live. Abantu basaba kumbuuzaako. Twagati Junior asaba kubuuzaako kati oliyeyo oli muloji jo yasamira. Abo tebalina kye bali. We know our value. Let nobody lie you. We know our value. Perazi wengamba ati no, it's a no. People see me as a joke, but I'm a very hard man. When it comes to my principles, nze tebanza nyirako, you cannot joke with me. Echo buli omu akimanyi. You cannot joke with me at any moment. I'm tough where necessary. Atendi easy. Engeri jojjamu gye nkukwata. Omanyi mu Uganda abantu bamanyira buli omu ayagala kusse ku level ye, buli omu muweeyo amagezi, eyabulwa essente ate ayagala aweewo omugagga amagezi. Atazaalangako ate yawa abafumba amagezi. Atalina mukazi yamanyi omukazi we bamuzala. Nze I don't want that stupidity here. Those who don't have women, they give advice to married people. This country is a joke. No muganda kakati gompa amagezi kuchi. On what? Oli misimi waka buli. Gomanyi kusima antana. Kati ojombulire motoka eno nga bweteka mu yinjini. Mujuni ye motoka eno enwanyo. No mugamba wajigula kodi. Mujanu nze I don't entertain stupidity. I'm allergic to idiots. Ekyolakyola from day one. Saa kumanyira. Kakamanyiro kamu. Nze munamu independent. I talk what I want. Vis-a-vis who is listening. Ze sekweka, I'm like my father. Tata wange teyekweka. Achigamba nga bwe kiri fe wetuli. Bwabanyiza abanyize. Nze wano nagamba ku donizira. Abantu ne mugamba Johnny yatosiima si butasiima. Abantu mmere mbagambeko si butasiima. Tewekirira nyanga ekituufu kyogere oba kikumire. Nzano nagwe sitasobola gambako. Kati ate oba mukama wange. There is a boss. Hello. There is a friendship. I know my value. I know my value. I know my value. Ekyo kintu kinyambye nnyo. Nzo ndabanga nzonga mbayimbi. Isima yazunga nga mbayimbi. Ne mugamba abantu abo begenderesa. Radio yafa. Echamu tateri amanyina ya mukuba. AK47 yafa. Ne mugamba isima wegendereza abayimbi abo. De yatukula fute be bantu abenkwe benakasoko okulaba. Manya abantu abenkwe babiri Banamawulire na bayimbi. Abo bo diringa nabo bagende empola. Wana abantu boyina okwegendereza. Bayimbi na Banamawulire tebalina mukwano.
Banamawulire ajja nakusaba interview nenga enkyagenda kuleeta omulala akuvume. Nambala God, that's journalism. God, that's journalism. Mundetere eddagala lyange eryo. Alaje alinnya. Manyi ffe ba planned kids endwadde zaffe. Alaje. Kasita embeera y'obudde ekyukamu bweti. Obwa planned kid butumenya. Bannange kati alaje. Yankoloza. Mundetere inhera yange. Junior alaje byebiki. Gwe kabotongo ya kuluma. Abavu mulinde kabotongo. Nanjoka. Ati temwedi waminga. Mulya mulinga bukolwa. Endwadde zaba planned kids athima alaje byebituluma. Kati mwabanaku kabotongo. Simanya kasa wanna bana. Byebiruma abanaku. Kasa wokumimwa janna bana. Le banange mwerinda agagalwadde. Nesira bangayo mugagga ina kasa wemimwa kunabana. Banange endwadde ziri munsi. Sira bangayo mugagga abina. Endwadde zaba planned kid abera athima na allergy. Baba gamba kabaka allergy ya munuma era ne muwakana. Tekisoboka. Kubanga gwe enziku ekuluma empanama ekutta kabotonga akuli bubi ene bisente bikukutte mmitwe kwegala oyina ebiguuna oluzo obwavu bw'endwadde z'abaavu n'abagagga ze zibaluma si bwe kiri baby. Oze mbagamba ebintu ne munyigira. Nze mbagamba ebintu ne munyigira, but these are facts of life. Mugende mwedi wa minge. Kwa muntu n'olya kumachawulya n'olya dolokisi otaddemu obutunda n'olya fene nga lwaki tofune biwuka. Diwamu yourself. Amuzimbye obubuto mu sente teri sente zoyina biwuka bye bikuzimbiza akabuto. Mwe mudde waka. Eriyali akafe javazi olubuto gwe luzimbye. Kwafe tumala okulya fats. Oyina okulirako enniimu bakuleetera enniimu. Ne kakyaya akakocha osala amasavu. Omunaku alya fene n'agattako amapeera n'agattamu ekikomando. You cannot live a life like that. Olinga mbuzi. Mubeera mukwegaya mayirungi. Niwegaya mayirungi ne olinga mbuzi. Embazo nane zisiba. Ibana. At on top of that, ne mugatako buwala jobwalayisi. Ne mufe ebikutuko. Yafudde kibwatukira. Eryo dogo wala jisi dogo. Obuwala jobwe muno obwo bwalayisi. Distiru dibamunwa. Aino kuba mwekirungu. Gomanyi wala joya atambuze motoka. Nasooka akocha ebibumba. Kwa onwa bwa bisatu. Mubonye. Simu 7 yababonya nedda. Bwongo bunafu. Nekati nze walaji gwenwa. Mugamba junior tata wanwa nnyo walaji. Mumanyi lwaki tafa. Mwaka ku mwaka abantu bafa dadi ne bamulekawo. Muza sibanyale lero sini yawedde. Abagagga tebafa mwenge. Walaji gwano omanyi sente zagula. Tumujja mu Serena. Sibine ebyammwe. Nze bayize tata wange omwenge gwanwa wano ye Nairo. Kwa Nairo alimu omuwemba.
naye bisigadde bwabatanwedde do development minge jaba Italy kati mwabanaku bwe mufa bwe mutulekawo mwe mujja kufa ogo mwenge gwe munwa ate mu buwalaji bwe munwa ate mu kibinyo nti ate mu munwa bwa rais twa mwaka ku mwaka mufa fene wetuli ne mudda malogo ba muloze teri amuloze walaji amusi waliogeze ko kuzika kwa banaku be kwasa malogo ago mayembe kwegamba omuntu tafa no basaba kutudoboku mayembe najajaye bwatu bweyafa omanya mayembe gaze katambulya musayi ebyo bitega people die people are not immortal we are not immortal iraze sifanga ne mutandike ebyo bifiyole bamuwadde butwa teri butwa nabafudde mu America butwa bwe bubasi abafudde kana ekiseera kyo bwe kituuka ekyokufa ne mu buliri ofira munga webasi naye abaddugavu death yabale motegeera death is part of human life fenna tulina okufa saawa zezaawula katoteekawo nnyo bifiyole nembalaba ne batula obukukulu ago mayembe tuyita omusawo ne bababba mulete simanye ekirevu kya Museveni simanya kakati mugende mulete enviri za genomoz bananga abasawo abaganda mutuma abantu ebintu ebitasoboka genda olete eddiba lya Ggoonya balijjewa so n'olwekyo luyale mumusawo nakutuma ebirevu bya Museveni mujuni obulwadde obukuluma bunene nnyo olina okuleeta ekirevu kya Museveni nkijjewa bwe kiba kikulemye ekyo kati leeta enviri za genomoz musangewa banna abasawo muli baffere mbw'oloota ebirooto ekiro era nina okuloota buli muntu aloota every normal person dreams Junior nakuloseeko ekirooto toyina byondootako you believe in it little baba bira mu bintu ebitono olota omukazi omweru ogo musambwa nze byebintu tatanga abikiririza my dad is a believer in those things naye nabigana namga dad togenda nange kumfera nze tata wange abikiririzamu ebyo byekirogo ebyo neze nabigana nze science wabyo ndabanga really tebiriyo emisambulo givudde wera jijja kunze banange we are 1.2 billion people era emisambu ajagala munze I don't buy those things okay waliwo ebituufu those things waliwo ebituufu by the way I don't see dismissing a completely naye abasawo abaganda kale bo babbi bakitusussa kati ng'okwabya abalongo that's culture okuteekako omusika it's culture sawa culture ng'abaddugavu naye nga anyway guno omwaka alien skin ayinankwacho festival bane tugende tumuwagire kimenke alien skin mugende muwagire nga 3 tuli wankulu kuku bebazo omukama akatono ke tufunye omwaka guno oyizo okubanga omwaka guno tolwadde era nakyo kyebalize Katonda kuba oli eno ogamba Christmas boxing day naye abantu bali mulago abantu bali okusijeni mu ddwaliro so twebaze Katonda olwokuba nti tukyali balamu twebaze Katonda olwokuba nti ffenna abali wano teri ali mu ddwaliro people you take life for granted naye omwaka guno bingi nnyo ebyokwebaza Katonda Katonda akoze ebikulu Katonda atukoledde ebikulu omwaka guno ffe baani bw'oba olina kyofunye omwaka guno weebaze Katonda nze this has been my best year so far abantu banjagadde ntambudde n'abantu
nkolaganye n'abantu abantu basembeza nze omwaka guno sitoma osegeera so Katonda akyusa embeera bwesiga Katonda era akutwala eyo gy'olina okuba ffe baani abantu ne batuwogerera abo basama bwasami laba emmotoka ze tuvuga abo basama bwasami laba amataka ge tuyina abo babuloga tebategeera laba gye tukola Katonda alaze obukulu bw'omwaka guno God has shown his power era nze sitoma so nekwasa Katonda zonna entalo z'ensi nenzimulekera kwe kulabikako nno yaddeko ng'omubiki ng'omubi omweru abantu bampalanye abantu mundoze abantu munjogeredde but I'm still standing. Hallelujah. Katonda aweebwe ekitiibwa. Katonda aweebwe ekitiibwa Mukama asiimwe. Bannaffe bangi bafudde neffe tukyali balamu so omwaka guno I really want to thank God. Njagala okwebaza Katonda ku byankoledde. Nebaza abantu mwenna omwaka guno abandabye. Nze tebampa award. Buli mwaka junior tebampa award. Nenga ku social media wano nzo omukubasinga following. Nawe ogenda okuwulira best biki bazeewadde. Kubanga award mu Uganda zasigala z'abaluganda bakona bamikwano. Wano Isima yafa tebamuwadde award. Yamala kufa buli amu Isima ali w'amaanyi. Award kije mwamuwanga mulamu. Nze junior tebampadde award. Naye award gye singa okuba nayo Mukama Katonda. Katonda yabadde mwene ensonga. Ffe banne Katonda atusitudde. Ne tuyita mu masasi, ne tuyita mu busosoze, ne tuyita mu bataagaliza. Wano mu Uganda abantu boogera. Atayina ne beewaana abayinawo nga Bobaliki. Abali beewaga okufiisa nze bamaliriza bafukamidde. Abali beewaga okufiisa nze bamaliriza bakoze eki? Bafukamidde. Mukama asiimwe. Nze Katonda muweera obujulizi. Bane mwekwase sapule. Zuukuka essaawa 9 osabe. Tokisegeera. Zuukuka essaawa 9 ogw'ekiro okwate essapule osabe. Omugambe Biikira Mariya ow'ekisa. Nyamba. Baatufiisanga. Tebaatwagala mu ntandikwa kati batukubira enduulu. Baatulwanisa mu ntandikwa kati batweguya. Batukubira amasimu Johnny yoliwa mu ntandikwa bagate tulina bye tuwogera. Oyo ayasama bwasami. Naye Katonda yabadde mwene ensonga omwaka guno. Nze ndabye ebikulu, ndabye ku maanyi ga Katonda. Okitegedde ekintu ekyo. Mukama asiimwe. Mukama asiimwe. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. So n'olwekyo baatulwanisa ne batuwogerera. Oyo talina gy'akola. Oyo talina mulimo. Leero bajja tubayambe. Leero beebo bennyini abajja junior nina obuzibu ku ttaka lyange be batukubira amasimu abo. Abaddanga mu station oyo talina mulimo. Naye kati buli gwe babbako ettaka junior ettaka lyange baali tutte. Mukama yeebazibwe. Bajja kufukamira. Bamala ne bafukamira ne bakusinza olw'ekitiibwa kya Katonda. Nze jovula sikyeguya nsi yenneeguya. Nze Isima yabeerangawo wano. Era Isima jajja gudu jajja ki awadi ziriwa ze mwamuwa bwe yafa ne muleeta ebimuli. Yensi mwe tuwangaalira abantu bayina amaziga ku mitima.
obusungu bweyongedde mu bantu nete mugwamu ssuubi mukama ayanguwa abasanyuse omwaka ogujja 2024 ogenda funa ekyamagero nkubuulira toggwamu maanyi muganda wange atalina mmotoka ojja kugivuga atanazimba omwaka ogujja katonda agenda kuwa sente ozimbe temugwamu ssuubi katonda kye yakuwa oli kifuna nga tonnava mu nsi katonda buli kye yakutegekera okufuna ojja kukifuna nga tolwanye nga tovumye nga toyombye n'abantu nze ndabye ebikulu mukama nakuwa miliyoni 50 nakuwa miliyoni 10 bannange buli omu ajja funa ekyamagero mubeere bagumiikiriza ofa kinensi ne muwala n'abantu olowooza ne yatutesetezo ono yatwala nedda mukama ayanguwako akusanyuse muyina amaziga ku mitima abantu baba frustratinze okoledde abantu ebirungi tebakusiimya toggwamu maanyi mukama asiimwe Luhanga asiimwe nze mbabuulira so n'olwekyo tetwetaaga nnyo kuyomba kuleekana na nsi eno buli kimu katonda ajja kukikuwa sente ziyinza okubula ku myaka 5 n'ozifuna ku 7 so n'olwekyo katonda yeebazibwe omwaka guno katonda akoze ebikulu mu bulamu bw'abantu katonda agabiridde abantu katonda ayimusizza abantu osegeera so n'olwekyo we really have to praise the Lord. We really have to be thankful to the Almighty God. Omwaka ogujja nyenda kubulamu katono nja kuba sikyali nnyo ku social media omwaka ogujja nja kuba nzizeeyo mu bizinesi zange obulamu butambulanga wenna bubala era nategeera ku myaka gino nja kuba nzimbye ngera n'emmotoka nvuga mpya nabitegeera munete byangwako bugwi okitegeera so obulamu butambulanga katonda we yabutubalira era nategeera nti ku boxing denja kuba wano kwanze sikyagenda mu mabaala nakula nwedde omwenge bambi twabikoowa ketutuuleko ewaffe tulabe nti ate luyale twongera okukola ki naye ng'omwaka ogujja I'll be in business njagala kudda mu business okitegeera so omwaka ogujja mujja kundabangako katono nakoze programu ewafusakoze Faruku nendaba abantu abamanyiira nti munvuma olw'endowooza zange nze sijjangako ku social media kusanyusa muntu n'ogo era ekyo tekikubeera ne mutwe nze sikyasanyusa nsi ayagala nfollowinge atayagadde bireke kubanga atalinjagala era talinjagala nabalabye mu nvuma ewasakozi kubanga junior ndi planned kid nze abagana bazadde bamwe baba planningire omuntu mukwagalina obwovano gati amwe planned kid ng'abanaku bakuvuma nze munzijeeko obunaku bwammwe bwe muba temwakeera ku makya kukolerera baana bamwe nze saagala kummanyira nze ndi planned kid era I will not shy away to say that nemujja ne muwandika bu comment bwammwe sibaa ne muwandika nze sijjangako kwogerera banaku mugende wa Bob Wine ye president wa banaku mu ggwanga lino n'omuntu tobaka ndi planned kid ninawe emmotoka yange ninawe amataka ninawe ennyumba yange nga mutandika okuzimba omutima kati ebyabadde atugaba nze saa kummanyira zino programu zenkola sikusanyusa n'omu ekyo njala mukitegeere
Mama ba planned kid tuddewa. Tetweyagalireko mu sente zaffe. Tukeera kola mubeera mukuba matatu. Oluva abo babbi, abo balogo, abo bafere, mwe mulikola koddi. Nemudda mu ngambo, oyo sente azifuna lwa bobbi. Nza mwe planned kid. Kate sijja kusembayo kukibagamba. Kati awulira nti onyize, genda wetugire ku munyanya, wetugire mu munyango ofe. Nama tuwa mudido obunaku bwamwe, ne muloza faara abo bawa. Tukeera kola nga bwe mukola. Allah n'atusaasira ne tunwera. Baba, Allah be yayazika ku mali, nze saa kumanyira. Naize nakoma okwekwekereza, mwagala nnyo abantu abeekwekereza. Nze mumanyi seeguyansi, ensi yenneeguya. Mbujjuni oli mwana muto, jangu osala ebyoya. Kale ndi muto gwasala ebya wansi. Waliwo omutamera ebyoya bya wansi. Abana Uganda bwe mutaggwemu muzogo gwa kuzimba mitima. Mukwagundi ayogedde. Inadde kyeyandibadde takyogera obadde oyagala njogere ki. Nze ndi okuduula. Ndeka needuulire. Zijje zindye mutabani wa mirundi. Byajja bigereke. Oza twabba bibbe. Nze muteka mwezo kategoreza mwe. Omuntu nononya wamba ne woolira ku ssente. Tetuduuleko. Tunaduulira mu ttaka. Namwe mugende muzikolo ba ssente nyangu. Naawe genda ozikole. Ne tondeetako bunaku bwo. Totandika kuba mimiro. Nenyo. Era atuduulidde. Era atuse. Era ajja kulaba. Siina kyenja kulaba. Siina. Sente mataka atazina tabigula. Ndabeki. Kyesitalabangako. N'abaana kumumanyira. Era mama. Era yoyo. Era yenze mirundi. Aliye skin simulabangako. Naye muyimbi wangu ow'omwaka. Aliye skin sikulabangako physically. Okujjako one time wajja ku live yange ku TikTok. Aliye skin nali nkuvuma. Nali sikutegeera. Nze aliye skin nasooka butamutegeera. Ate ng'omuntu bayida wa muntamya. Kaye. Because wisdom yali mukwano gwaye kati nga tayagala alien. Nena kitegeera lwaki Kaye tayagala alien. Ayagala kusanyusa Bobi Wine. Afune empapula. Era wisdom bw'amala ofuna empapula ze Canada agenda vuma NUP. Nkubuuliridde wano. Ekibonyaabonya Kaye kufuna mpapula. Tubula avuma alien. Nena tula wansi ne ngamba alien skin nvuma wachi. Mu butuufu nga tewali. The alien skin ali original. Teye duplicating. Agambe ekimuli ku mutima. Abana Uganda mwagala nnyo abantu aba duplicate. Abalina bu plastic smile. Mwagala nnyo abantu ababawaana ate nga temulina kimuli. Oyagala abantu bakombe manyuma, oyagala abantu bakombe ebigere, toyina kyolina yo oyagala bakombe. Oyagala oli amala okukomba ennyuma. Ajikombe bwati owulire nti owera. Temwetaaga kubawaana. Muli b'amaanyi olwedde ensi ekimanyi. Bobi Wine temwetaaga muwaana. Ne mwatutamya Bobi Wine. Ne mututamya principal. Buli mbwa atanasenya mannyo ayina embalabe mu kabina. Principal. Nitugaba neeno nga ate tetumutegeera. Abantu mwabatamya Bobi Wine. Kajanja ne kafuuka kajanja era Bobi Wine ye tulumeza yo wawa. Ono omuyaga ono aliye magere mbigere. This hooligan. Mujoniya tomwogera ani atayogerwako wano. Ani anunula eggwanga lino gwe. Ebyozo bingamba ze mutabani w'omulwanyi. Olinga n'amazzi. Ebyo babingamba nze. Mugundi wa kitalo kwani. Anege tutufe wobo musinza sibanya wakita kuchi yaza sura fize wafe
Mwe muyita abamanyi ate betumenya. Kasasiro ate muyisaamu amasa ate be bamanyi. Kazi tujja kungamba ebyo bya NUP. Nze yasoma. Agenda ku university. Nze na degree ku mutwe netegerera. Kusoma batusomesa reasoning and opinion. Alageti ese natambuli ya kondowooza yo. Ani gwe ani ekigamba no kigamba gwe. Tuina kolanga boyagadde era bwe tutakolanga bwe twagadde eggwanga lisanawo ku Bobo Wine ono omuyaga. Oyito joko bwe yafanga teri asanawo gwe. Goyito joko mumanyi gwe. Yanyimirira mu parliament. Nga bagenda ogoba amajje mu parliament nagamba speaker yaliko nabga we muyise ekiteeso ekyo I doubt whether you come back here alive. Nga oyito joka agamba parliament yeggwanga. Lino eggwanga lirabye abasajja. Jotubuliye buno Bobo Wine obwana obuto. Ono yakasala kenviri. Sawa amanyi, sawa kitalo, sawa tujja muteri ajja kumusinza. Bobo Wine tajja kuba president wa ggwanga lino. Kyagali kigani. He will never be president. The earlier you accept the better. Nze kigamba nga bwe kiri. Nebwe enfakati. Muri kijukira. That younger boy cannot be a president. Politics siba Uganda bako na ba mikwano. Era no leta senyonyi. Era no leta se ne Bobo Wine ojoze ensene. No family and friend affair. Accountant Babi Kyagulani ya accountant wa Nope. Muganda wo chairman Nyazi yakuba matishat. Bano ba senyonyi be bali dovo nga pate chiyo. Nga gwe wali ogirabyewa. Party is a national interest. Tuvula government yasoka Museveni je yayina yali yaba DP. The first government President Museveni had from the bush was full of DPs because we bali bamanya okutambuza government. Tujole tabo abo Uganda abakona bemikwano sati bakwatako tebagambako bakitalo twakome matako tetujja bakomba. We refused. We have refused. Tetujja kujogebwa. Tuwagira abageze, tuwagira abashiro, tuwagira abatategera. We have refused and we shall stand on that. And we are ready to fight for it. If you are really joking. Mumulaza abasirumbu mujja tutegerera mu ggwanga lino. Buli ayogerako sirika. Osirisani. Ngegwanga waligulawa. Tugamba ku Museveni. Jeno Museveni. Aina emizinga, aina tanka, afuge ensinya. President Museveni afuge ensinya. Netu mugambako otuli ono Bobo Wine aliye magere mbigere. Nze temuletanga bya kisiru ebyo wendi. Nze ni muvubuka ategeera. Nze nengerera wala. Manye gwanga lino jeridda. Saga ebyo ezoluma azezo ku mizigo. Ze mubeera mu ne mwerimba. Uganda will not have change in the next 10 years. Tewagenda kubaawo nkyukakyuka. Museveni will be the president as long as he is alive. Nganzire wange nebaka. There will be no transition here. Prepare for state funeral. Nganzire wange, I don't shout with idiots. Kati abashiru bawakanyi. Myaka 37 babafuze mu wakana. Jijja kuwera na 5 ngera muli awo. Omanyi omushiru emyaka gimuyitako nga tategeera ati yalina kudda ku Nkulairira amazima ga Katonda mugulu woba ogenda gayaza. Nokwata Entebbe Express highway totuuka gy'olaga. Bana abanyankole bakyatufuga. Mutuule butuzi mutereere. Mutuule butuzi mutereere. Nze mbabuulira. Tuli kwasa tumusanvu. Jijja kuweraana ngera muli awo. Kati oyo Ssenyonyi akole ki Museveni?
kale Ssenyonyi yalondeddwa nga leader of opposition ono bisekezi asoma mawulire ku NTV mbuye leader of opposition. This country is a joke. Intellectualism has gone down and at all levels. Twekabireko Museveni yali eri yeyesekera aga nafuna abaganda bano namala. Really ngo okoze party you want to remove a man like Museveni oleta Ssenyonyi kwa aya inokubira sente zo zino kutuka eze mu iPod buli kasente kaino kutuka ababako inopate bako milioni 3 it's all about money ozanye filimu zo ofune sente ogende European Union bakwe sente. Bob Wine to tusiriwaza. We are not a generation jogendo kusiriwaza byo balabye tubala oyizo okuba gotula misana ffe tutula kiro naye round about je tunesangako. The world will remember what we say. Manyo omuntu omu yawandike tawanga the world will remember enseri jukira. Netujogeddwa nnyo bavubuka mmwe. Kanoleta Ssenyonyi. Takole kyoyo. Ssenyonyi waabwe yenna bamuwaddobwa nga yenda nokankana. Mbube bavubuka ab'omulembe omutebi oba oguliwa. Otuye biri ffe tukaaba amaziga bannange. Eggwanga lino likaabya ebyobufuzi eggwanga lyaffe ebirimu you shed tears. N'obwatuka n'okaaba nenga okaabira abaana bo eggwanga lye bagenda okubaamu oyina ababbi. Opposition nzibi ne government babbi. Two fivers tuli makati. Pagire bali banabeno bobo na balungimu banaba government babba ne bekuba ne mawulire. Naye bana abambala gomese ekiro bano ba Bob Wine gegabbi omune mwambala gomese ekiro ne mwesiga lipstick ne mugenda mu state house muteese ne bana mmwe bisanga wa genocide bili mukulya miyembe bitudde mu buti noke mu mukimi ekiwana goli mwana muto ebya ofisi tojja kubitegera bili ubiyiste tegera mutunze gwanga lino Bob Wine mutisiza abaana b'abantu nolimba abantu ng'okimanyidde ddala twalina gy'otwala musajja abaana ne bafa bayasini kauma ne bafa badani kyenetu abaziika ono omwana Fulanke yali bodyguard wo gwe twaziika e Masaka n'enkaba amaziga nga nabo abaana baggwawo tulowooza tuli ku muntu kumbe tuli ku mufere omufere kanzu omufere suuti ayambala amakanzu ekiro nayambala gomesi omufere gomesi nze Bob Wine wantama. The day got to know the truth. Bali banzise junior bankuba wano mu kalulu nze nakuma akalulu ka Bob Wine Makindi on risk nenga buli wenfulume waka tata wanga akaba amaziga aga junior bagenda kutta kubanga gwe oli mu guli mwana wange government yeno ye yaffe towana kyotamanyi waita meka sajja bajja ne mundu mu market ya white awe nyini ku church road yawo nga wakaisa church ya Pastor Kakandi doto bolira struggle mwe wetubanga tuogera ku struggle mwe musirikete mwina na kyemumanyi mmwe nze abasajja bali banzise abasajja bali basatu nga bakutte mundu bali banzise nze bazitira omufere Bob Wine ndoza ndi na muntu bwenyende emagere ngateeka wali chai n'obunyebwa Abamerika baliwo nze Bob Wine wanimba Abamerika gwe kisajja gwe mutulwane Abamerika bagenda kujja where the Americans obufere obukujjude eri Boston jobera ngoli mupoko joint oli nebine binayugane bitategira byayine byona these idiots who are in Massachusetts wasting people's time. Kagale buyinza achala Massachusetts mulito Uganda jembelanga muli empombo
And you want to limit the whole country to little Uganda in Boston? Think we are stupid? Think we don't know? It's you who knows. Temutu jako Waya. Nze namala emyezi nga Syria. Ndi ku kitanda bankubye bantadde ebyuma mannyo. I'm not eating. Kumba agafere gali erigoyi gatesa ne Museveni. Ne twali basiru. I will never be nze nalayira. Eranze byobufuzi nabivamu. I will never be used by any politician in my life. I don't. Ate kirundi nayiga ndi muto. I don't when I'm young. Bobi Wine oli mufere. Tuli ku bitanda batukubye bayasinika umabafa goli erisebo okutula diruzo. Bojayo musango mu kooti. Baba kuwe motoka ezitaita masasi. Oguze gayaza. Meeting zatulana kachiri wa mukodomiwo. Think we are idiots. We fulategera. The first traitor. Omuli we kwalidde mu generation is you, Bobi Wine. It is you. Nga tunabana kutandika ku pointing fingers. It should be you. Ugandans loved you. Musajja gwe Bobi Wine abana Uganda bakwagala. Ugandans had hope. Naye sente zikumazeemu. Bobi Wine sente ziba ate sigwe ka family yo. Mwene mulaga mayumba. Abana bali mu struggle tebayida tekibali mwe mulaga mayumba. Mukoze embaga mwe struggle yammwe yaggwa. Nga who can be that idiot? Is that a party? Is that a party? Really? Musanga basiru batudde bweru. They know nothing. Befula bategeera. Gwe lwaki abogerera struggle mwena muli bweru? Why are you abroad? Wano network ayabula. Bere mboye kifubutuka mu mpoko etake. Seyamu sisi yakutta kisajja gwe. Inze de bwendi banga nfudde mu dame lyange. Sajja ekyo kirumbuye mu kittanga. Kisajja kibi. Nekijja ne propaganda. Museveni yavudde mu olubuto. Bakadama temwambala kondomo. Museveni yastadde mu obuto. You find educated people. Educated. Mubalinda teacher. We should blame ourselves for what is happening in this country. We should blame ourselves. Tujogedwa munda nebweru. Ekisije kirumbuye kiyaye kyali wano mu Uganda mbo yabule take yabulawa. Wanza buli amusinga take. Idiots. Nze nabachi awanyo era kyova alien yemwagala. Alien ali tulu. Alien is tulu. Twako wabafera abambala gomese ekiro ne mwesiga lipstick. Naye enkondo gweritegera ku madala ga State House. Enkondo gweritega bana mwe. Wano genocide yakugamba gwe lukwago gwe sagala webuzebuze gwe road mayor. Genocide teyagama muyabadde kutera sente mbululu ne wekangabiriza lwaki amutwala mu court toli munamateeka wano lukwagania kusinga constitutional law. Why didn't report genocide to court if that letter was really fake? Mwambala gomese ekiro mmwe nze nabalaba mbamanyi nze nebwe muli nzitamu. You want to kill me. I know plots. Manye Enkwe zaabwa mwagala kunzita. Bakajoni akafosa ekizibu. Akana kwogera nze even if you kill me today, the truth tuliyesanga mu ggulu. Nenga Bobi Wine okolera President Museveni. Era kyovula bangu oli wano mirembe ne business zote bazigala. Bobi Wine ina business eziwan. Ekizimbe kyose makokiro kigule. Jano asiri waza abantu.
Mutatukola twekalakase gwezizo gatebazikwatako. Njagala Bobi Wine ompe business yo abaganda bo. Ekyakugana okuyimba kyali ekyo kuteeka mu byabufuzi naye n'okuyimba singa oyimba gavumenti kyekukkiriza ogende bweru bwodda dikiteta kyoyo luyali ayinza bikole aba dikiteta ki Bobi Wine bwogende bweru bwodda kyokka eri gyogenza abazungu ate obalimba dikiteta ate ng'oyitana mu VIP kwa airport Bobi Wine ayita ku VIP kyate waliwo security naye wano bakasimu bane bakasimu wano olawo bona ayitawo ku airport abantu bali mu safe houses kino kiri wano kimantala bu principal sibanyajja ku government ngajijirako Christmas towabadde na family yo Bobi Wine nga nebirabo sebo mwe mulya ebirabo mutute abaana bali makomera goli na family yo mwe Bobi Wine oli kasajja kabi vayo bulire ensama zimanti struggle twajiri ekera okumanyira alien ye yabikola omanyi mani muteka bulemu alien kati awakoze eki mu conversation nizo naze enkunyumiza olidde mu alien wajiramu alien is living his life is a younger man yali mu mbeera mbi is now living his life kati tumuvume kuki let us be fair nobody has given alien a chance katonda ye yamuwa chance alien taliwo kumanyiga muntu it was God's favor na piru ye yakwata alien namujja mu bwa makanika namufuula kyali kati tiense mwogerako ani amuweza studio abanego amubere fair stop mulekera okuwala n'abantu from nowhere koya oliro ononya go wala na you are frustrated ense kulemi what has alien skin done for sure ye yabba olugudo lwekatosi engudo zo mu Kampala alien yayino zibazimbira alien yagoba abantu ku mataka kati tumuwala nnyo oba yababba akalulu ye yali akabala na go amuyina ekizibu some of you mulaika muyina bimmutwe onoonya omuntu ekimutta n'omuntu nga tokiraba what did alien do to deserve all that hatred? Nothing. Kabalimbo no principal abo omufero omubbi ambala gomese ekiro atisa abaana kati atuzaayo mu kalulu watugamba tubikwasa no bituddiza kisajja gwe mubyenkwase Museveni tajja bafuga mwezi muwadde omwezi gumuguli wa nga toddangamu ku Twitter nga wavaako tagwe principal gwe kwendi kusanga gwe nja kukwate tayo obembulire mubyenkwase twabikikwasa kibituddiza simanye eri atulize kuba Museveni let me tell you by the way you people we should go and ask President Museveni wajja alogera nze waliwo ebintu byendabye mu ggwanga nenga okay let us concede omusajja tetumusobola we can't sit with him tumuga okay Museveni you have ruled us but now how can we live without you quietly politely tuga okay President Museveni tukiriza gwe Saabalwanyi amajoyina tanka zizo otufuze emyaka kati yana kati tukoze tutya jajja politely omuzungu agamba if you can't defeat them join them kyenakola nze kastanda bango nsinga nga nkwegattako that's the art of war era jendi mu government omusala gogutuuka I have no problem with you people. I tried to remove this government, I failed. Let me work with them. Banange tunafira ku lutalo nga sobi. If you can't defeat them, join them. Nenge bya transition, we should sit with Museveni politely.
that ya judge tehabulwa yes my bazukulu. We are humbly requesting you to step aside. Humbly tuwulirize kyagamba. Naye mba mulese bano basenyonya abazannyi ba matatu. Senyonyi bisekezi. You people, I'm really sorry to laugh. Never will be Trevin Sessa. Leader of opposition, yes, senyonyi. Senyonyi is going to remove Genome 7 from power. This is a generation joke. Oh my God. You people, I don't know who's bewitching us. But anyways, these are my opinions. These are my opinions. You can agree with me or disagree with me. Time will tell. Nzamina nasigala kuseka. Struggle lumbu ye yaji kale abasajja bali wana abagezi. This country has had brain people. Mbabazi. Speaker Rebecca Kadaga. These were all presidential materials. But now look at where we are. The leader of opposition is Senyonyi. It's even laughable. Because it's a joke. What can Senyonyi do? A journalist. Which journalist has ever removed the general from power? Give me one. Banamawulire yali yajje general mu buyinza. But is this country insane really? Have we lost leaders? But abakulembeze baweddewo. Before we get these jokers disguising themselves in the name of a political party. Are leaders done in this country so that Junior can come in? Kalira bajakana. Mutabani one that boy was brainy. Jakana naduli. One yafa. That boy was brainy. Ndulu za social media. Nze kati Junior amenyiza okunkubira endolo mwene mu consensus obi. Nze manyiwe batakwata. Nze Junior manya abantu botasola vuba mu government omo no sigala ngo oli mulamu. Era bambeera wano kumpi. Wanda bekunga njogera ku first lady. Have you ever seen me? Tell abantu Junior anja sama. Na yao mouse closed. Land. If you want to die, coffin is around. Junior sabula nzoizo okunsabuza ebyekisiro. Nsabula sebo maze kulaba nsabula ki? Mwe bayimbi mwe tujja kubavuma. Era mubeera wali maloji. Naye waliwo gyotatuuka. Wano isi masinga akyali mulamu. Ndulu jajja sabula, jajja gudu, jajja mulungi, jajja kuba tugende okuba ki? Nze nyezo kuba eyateeronze. Ne musiru. Banyini yosi bamanyi. Wano tuyogera ku makampani. Abali mu government be ba investor. Waneriwo ba investor abogera oluchayini. Kwega yatule wali. Ayengo oli ku company yokuba. Munsi waliwo ebintu byolaba n'osirika. Sibuli nze Joni amanye ebintu bingi. Nesi buli chomanyi nti okyogera.
buli kyoyogera ku social media soka weebuuze kiyambani kati mbyogedde byennyenda okugera biyambani bwe mbyesigaliza nfiirwaki kati oloza abasosobi nti bakukyalo nga bakukyalo kyaba gwe abasosobi nga bakukyalo bawa waliwo okukyala kwate jambi ati agenda ateme sobi abali ne sobi bakubuulira nti twatwandika okulwana sawa 6 paka sawa 9 nga teri poliisi ejja. Of course abapoliisi bali wali nga beetulidde kati bagende nabo baffe mu nsentalo z'abayaga poliisi tejja. Owa poliisi alese omwana ewaka alese agenda afe naye waliwo ebintu byemubuuza poliisi yabaddewa kati owa poliisi akole ki? Abayaga basazeewo okulwanagana sobi yayina ekibinja kye ne bali nabo bayina ekyabwe. Nze waliwo gye nnyenda ku ttaka n'osanga famire z'amaanyi buli omu ayiya amagye naamusooke mwekube anaawangula alimanya kooti gye ziri ne ministry nga nvuga emmotoka yange nnyenda buli omu ayogeza maanyi. Junior, do you know us? This land is ours. Kwa bainayo simanya kaputeni mu family baina mu jeno no wakali. Neri family naye bayo na abanene bayo. Kati goba gokola ki. You first wait for them to fight. The winner will know where the row is. Wo ingirira muoka nga family erite ina banene. Nekati eri ettaka erya Sosobi ndimanyi. Genda okebere ku kyapa ninnyini kyo. Yona agamba nti yali gula obukadde 10 yazijjawa. Ate wali gula obukadde 10. Ate wali wetaaga oteekako abayaye. Emundu egaba obwannannyini ku ttaka. Abayaye bagaba obwannannyini ku ttaka. Ebintu bibiri wane bigaba obwannannyini ku ttaka. Court na ministry yabyattaka. It's court and the ministry. They are the ones who certify the ownership of land in this country. Not hooligans. Kakati mwena mwereetera abatemu. So the police had to wait and the RDC. The hooligans to first sort themselves out. So temubuuza police yaliwo ng'eraba. Wamna ebintu ebimu nze wenyenze enkula. Osanga abantu nga balwanagana n'osooka obalinda bamalirize kana wenzo fiiramu. Kati we bamala ng'obuuza ne mwatandikiddewa. Neffe tetulina maanyi ago. Waliwo ettalo z'oganze sina maanyi. I don't have that power. Let those who have power fight. Then we shall see who is the rightful owner. Kati tegaye kwede takate bamanyane nnyene lyo. No mo procedure mwandi jeye ekyapa. Inene kesi nge ekyapa kyakyusibwa. You call me, I make for an appointment with the minister. The minister nga awandike ebbaluwa ewa commissioner land registration. Nga bazawo rightful owner. Without shouting, getting hooligans to fight, causing chaos, losing life. Simple. Bane musoma amateeka. Etteeka teririmba. Naye violence alimba. Kubanga teri amuyinako monopoly. Nze amune nfuna amasimu mangi abantu nga bantiisatiisa. Junior tujja kutta. Junior tujja kukola gw'obutemu wabusomera waffe gye tutabumanyi. Lwaki weetwala nti obutemu gwabumanyi? Era gwe mutemu waggulu w'omumanyi wabaayo asinga tokyerabiranga. Wano abasajja batema ente mu lufula. Embazzi egyo negwa wali.
Namulete endala. Wano mulufula abachinjaji. Nakubente mbazi. Omutone gwa na ngate yesise namu. Endala. Nenga waliwo atasobola kutta na mmesi. Nga n'ekiyenje kimutiisa. So buli waggulu w'omumanyi wabaaya ataasinga. Tubeere nnyo beetowaze. Ensi eno ne bw'ogikungula, ensi tekungulwa. Ate teyina nnyiniyo. Ewafiira omuzira tewaba nsi ttaano. Era ebyo temubyebuuza yafudde atya. Ewafiira omuzira tewabangako nsi ttaano. Alexander the Great yafa musujja. Yafa musujja. Alexander the Great. Ninga Macedonia, Greece, Sparta zonna zaali wansiwe. Ezo nazi Constantinople, modern day Turkey. Zaali wansi wa Alexander the Great. Yafa musujja. Ate yafa tazadde. Yali agala mukwano gwe. Alexander the Great was gay. Yati okubeera n'omwana ng'amanyi bw'azaala successor bagenda muttanga kitaawe. Taata wa Alexander the Great bamuyita Philip the One-Eyed Man. Era Alexander the Great ye yatta kitaawe. Yakubanga nnyo maama we. N'amuteegera olukwe n'amutta. Kati Alexander the Great okuuma empaya ye nga bakyamusinza yagaana okuzaala omwana. Yafata ina musujja gwe gwamutta India gye yafiira. Nga alwanye entalo. Insagi Napoleon yafa Alusazi. Ewafiira omuzira tewaba nsi ttaano. Napoleon Bonaparte, Sire Emperor of Europe. Musujja gwe gwa Alusazi ze zamutta ku St Helena. Ekizinga abangereza gye bamusibira. Okuba Napoleon yali w'amaanyi. Bamusiba ogwasooka n'addukayo. Napoleon yadduka ku kizinga. Amagye ga Bufaransa ne gajja gamukwate. N'abaga mwe muli basiru. Temukimanyi nti nze empula nkomyewo. Amagye ne gamukubira saluti. Olugambo ne luyita Bufaransa nti empula saya amaze nadda. Kyekyali ekitiibwa kye saya. Napoleon yalwana entalo n'aziwangula. Ng'era bajjeno bakugamba, if you see Napoleon on a battlefield, the only thing you can do is to run away. Napoleon bwe wamusanganga ku lutalo, tewakolanga kudduka. Kali akasajja kali kamaanyi. O Napoleon Bonaparte. Yawangula bajjeno bonna n'abamalayo okujjako jjeno wa Bungereza ogwo. Gwatawangula. Yawangula jjeno ogwo bamuyita Admiral Nelson. Jjeno wa Bungereza. Ngamaliriza y'olwaleero. Ngamba tetwasoma. Abo tebasoma. Bino gwe wabituyigiriza. Olowooza tukeera kulya mbizzi nga mmwe. Sebo ffe twasomera ddala. Admiral Nelson Jeno wa Bungereza yawangula Napoleon mu Egyptian campaign. N'amukuba mu continental system. Era n'amuwangula olutalo lwa Napoleon olwasemberayo ddala. Baluyita Battle of Waterloo. Oba Battle of Nations. We yawangulwa. Ngira General Admiral Nelson yakulira amajago. Tinnagetuli waggulu w'omumanyi wabaayo asinga. N'alumba Russia mu winter. N'amagye emitwalo 6. The greatest by that time in history.
Kabalasha temutawana na Napoleon. Tetujja muwangula. Musanyewe ekibuga Mosque mere mugisanyewo n'amazzi tudduke. Napoleon yatuuka mu kibuga kya Russia Moscow nga tewali mmere n'amazzi. Winter nebatta. Distance okuddayo Bufaransa bafune ebyokukozesa bafiira mu kkubo. Yagenda n'amagye emitwalo 6 yadda n'amagye emitwalo 2. Napoleon yatuuka e Moscow ng'ekibuga kikalu nga bw'otuuka mu Kampala nga teri muntu. Emmere bagyononye n'amazzi. Nagalweru n'olutalo lwesinza this is the most beautiful war I have ever fought. Napoleon yagati luno muntalo zenwanye lunateddwa sirulabanga nerwanisanzeka political masturbation. Bamuleka ye mu bulamu bw'ensi abantu abamu tolina kulwana nabo oyina obbalika beerwanise bokka. Abalasa kye bakola Napoleon bamwe ati oli w'amaanyi munnaye ffe tetukusobola. Naye bamuttira Winter yatta abajasi ba Napoleon. That marked the downfall of Napoleon. Yasiba Papa. He imprisoned the Pope, the Hall of Holiness. Tozanya na Napoleon. Kati busiji baina history gwe. Napoleon yasiba Papa. Namuteka mukomera. Wazanya n'abasajja. Enensi erabye abasajja abagwi b'eddalu. He imprisoned the Pope. Namuteka mukomera. Namuga Papa. Engeri gy'oganye okuntikkira obwa yempula. Jangu nkusibe bulungi. So mwabatamanyi byafaayo abatasoma history. You think bino byonna bye tulaba bipya. Byali bibaddewo. O Napoleon. Oyo Napoleon. Bajjeno ba Napoleon babayitanga ba masho. Kwe kwava ekitibwa Field Marshal. Era temwasoma si kyaba America. Field Marshal kitibwa kyaba Faransa. Bajjeno baba Faransa babayitanga ba masho. Kati akulira banne yaberanga mu Field gwe batu Field Marshal. Nola abantu wano babyeyita. Noga baba no ba Faransa. Anyway. So we shall meet next time. Nenga mwebale ku supporting omwaka guno. Mwebale nnyo Alien Skin ye muyimbi wange omwaka. Mukwano gwa Kasuku nkutumiddeko nnyo my brother. Kasuku oyo naye ambeereddewo nnyo ntambudde nnyo naye. Kasuku wangaye mbunakolimye sobola kolima muganda wange. Bwe kasito bango oli bulungi. Kitegedde. Sisobola kolima. Munsi ebisobola okunkolimya. Ndowooza nga maama wange avudde mu nsi eno. Oba taata wange. Ne maama wange ne taata wange baba bakyali balamu. I don't think waliwo agasa ku nsi okusinga abo. Tewali muntu gwe nsobola kukyawagana naye. Ninga nti obulamu bukomye. Kikisoboka. The day you lose your mother and father, that's when you understand the world more. Nekatifa bakyabayina bombi nga bakyaliwo. Ebyokolima tetusobola kati okolimire ki? Twebaza bwebaza. Ffe twasigala kwebaza. Muntu bwakolera ekirungi nga weebaza. Bwakola ekibi era nga omwebaza. Omuga nti munnange neyanziza nnyo. Allah asinga okumanya akole ki? Akuteeremu obwangu. So nenga mwebale nnyo bambi kampani zange Kebbi Properties. Beba tunde ettaka wane litalina nkaayana. Nkubuulira. Okoyo ogenda mu makooti. Oguze ettaka kuliko ebyapa 7. Woba owulira obikoye nonya Kebbi Properties. Office zaabwe zisangibwa ku Nekani Hotel awo opposite. Weziri eri kipando bo kiraba Kebbi. Enamba zaabwe nzizenga nziteekako bannesikyaga abantu bakwera ku bintu byattaka. Joni yangulewo ettaka Kebbi. Abomba manyi. Beti wina gendo osibe kasente. Abaseno
mwagudde drone Liverpool Newcastle njirese sambe wange wan basamba Nottingham Forest ka DStv twakatu ebyo kati bintu bya bulijjo China tegena mu kibanda bampunyirize enkwawa bwe malo kusibali akapira ku bet winner ne betting embalasi online casino ninga atubane kambe singa ku Formula 1 ngate nzire wange nga nkola ebirala so ze companies zange bbiri zentambula nazo bet winner promo code teka mu mirundi emipira kwejiri kige kino kimani ugendo kisibe nti bagenda kikuba imani ya sambani na yini timu yonayo yagwa mani ya sambani nze mpagira ali gondi PSG nako wenako izi timu za Bungereza bwe mbasiri mu PSG mba mu Barcelona nze sisobola kuwagira NUP nengattako Man U bikoli mu byennyini Man U nayo timu ata aba Man U bataba basalako mmwe kano Arsenal naka academy kali awo Arsenal limba omupiira ugere nuruza kati yeyase obwana buli muri bonyeza minyira simanya nketya kati ze pagire timu eri monketya bagoba ne bagwadula emirundi 3 ne bewana ne bagoba yogumu ne babakuba ebiri ne bewana I can't nze Premier League yanema kampagirezi wangula manyinti Barcelona abaja kuba wali ekibimbanje wo Madrid ne PSG nyine nefunira akasente kange bino bimani mbikola muki baina simanya yani oyo defender wase nono omufere abalimba omupiira Sebastian bichi nze nakoma okuwagira Arsenal Messi lwe yatukuba goal nya ngera bya Alumuni yabichi ali mu goal eyo mani unge tuwadde kine ekifere kyayo ki Sylvester nga waliwo konsirini oba kyalaga weche kisajja Arsenal yayina abafere naye baragoba kati ekiri mu Man U si mutendesi you have average players nebwe munaleto wa Uganda Cranes Man U tesobola goba mupiira omusambi atamanyi ku passinga tamanyi ku defend kati yabakola ki mu Man U bali omo simanya maso simanya bebani useless people abasambi abali mu Man U ne wano tebatandika ku KCCA bayino omungereza oba Queen ya mubawa this idiot ono defender wabwe atasola natandika mu Uganda Cranes Magwaya interception yakola yo 3 ne yeteba wabatete byaleta penalty ye eva bali abakumira on side no which defender is that ubuyegere kulobe kibayita defense dayola be ku Cannavaro the Berlin Wall 2006 team ya Germany dayola be ku AC Milan Zambulota Gattuso Filippo Inzaghi Nesta mwete mumanyi na mupira mmwe tulete bana bafere ba Man U bwe AC Milan wali ogimanyeyo nga kakali wali bali abasajja bazambulota bagatuso wa misingo mpira tamisinga kuguru nayo yinono Magwaya there are some anyway kasta Bungereza wabwe sala mugobamu we meet next time